Oli ku BMTV Africa nze munnaofisiro Sava Bosamusi Omulasangeye Sengule 2022 omusomesa ow'ekyasa ate era omuwandiisi w'ensonga mu lulimi luno Oluganda. Sooka osubscribinge, likinge, okomentinge ne ku Facebook tufollowinge ate ne ku TikTok BMTV Africa. Genda mpozi n'ekirala ku YouTube yo otekemu Munnawusiro n'Olulasangeye ogoberere omusomesa wo ku YouTube. Nkiddamu teekamu Munnawusiro n'Olulasangeye akawunti eyo gye bakuleetera gisubscribingeko ogyeyungeko mu butongole ogyekwata engeri ya nkolo nakambe naawe omanye nti buli lwetuba n'ebyensonga bye tutaddeyo toviiramu awo nga Masembe akongola ensenene oba Masembe akwata ensenene oba nga Namubiru ababula emmamba oleme kusigala mu malye ng'akabangala. Mbeeyanjulidde mpozi mbategeeza nti ndi muwandiisi wa bitabo bye mulina okunoonyako eby'enjawulo ate nakyo nkibategeezezza. Mpozi babateekerayo ko linki kojjange Omulangira Ssuuna Diouf wano abateerayo linki ey'omukutu gwensinziirako okubaweereza. Kale tolema kukoonamu mu linki eyo n'ogweyungako. Ekika ky'omusu olunaku luno olwaleero munzikirize njogere ku kika kino eky'omusu. Ekika ky'omusu, omusu ogumanyi kukoma wawa oba gweweddira togweddira ogulya anti munnange omusu guwooma ffe abatagweddira tugweriira. Bannange omusu ekika ky'omusu akabbiro kaabwe kayozi. Ab'omusu kigambibwa nti baafa ssese jjajjaabwe ye Bukulu naye erinnya lya Bukulu erinnya eryo kkulu nnyo. Bagamba nti baava ssese lwakuba erinnya erya kitaawe jjajjaabwe oyo gwe njogeddeko Bukulu mu butuufu terimanyiddwa bulungi naye olwatuuka Muyingo ne muganda we ayitibwa Nkalubo wamu ne mwannyinaabwe ayitibwa Nassejje ne bagoba eruubu mu Mawokota mu mwalo ogwa Kikomeko oguyitibwa Buvumbo. Munnange bwe baamala okugoba ku lukalu ne bagenda basenga Kikomeko teyabalwisa era naye n'abawa omutala Sama ne bazimba okwo. Okuva olwo n'okutuusa kaakati obutaka bw'Ab'omusu obukulu bwebwo obusangibwa e Sama kumpi n'eruubu mu Mawokota. Muyingo n'Enkalubo Ekkoome baalekayo muganda waabwe Kimuli era ye naguno gujjwa ali Kkoome. Muyingo n'Enkalubo okujja ku lukalu olw'e Buganda nga Kabaka Ndawula y'afuga Obuganda. Nkalubo Essama yamalayo ekiseera kitono n'agenda asenga Kabaka Ndawula. Nakugambye Kabaka Ndawula yayagalanga nnyo okuyigga ate n'Enkalubo olwasinga Kabaka n'atandika okumuwerekeranga ng'agenda okuyigga anti olugero oluwulira baalugera. Bagamba nti asenga omwami tagayaala amutemera ebisaakaate ate atazimbira muzinge wabula waali ekyalo. Kati njagala okukulaga Nkalubo nga bwe yatandika omulimu ogw'obwannamusu, omulimu omukulu ennyo ogukolebwa Ab'omusu n'olwaleero ne kaakano. Lwali lumu Nkalubo n'agamba mukama we nti Kabaka tasaana kukyamanga mukopi n'olwekyo kirungi Kabaka abe n'ekinnya mwakyamira era amakula gabikkibweko. Awo nno nsabiseeko ku lulimi era ndowooza ontegedde. Kabaka bwe yawulira ekigambo ekyo n'akisiima nnyo
n'agamba Nkalubo amusimira ekinnya. Okuva olwo Nkalubo n'abeera omusimi w'ebinnya bya Kabaka mwakyamira oba mwagenda. Kale Kabaka munnange kyeyava awa Nkalubo n'ekifumu ekikulu, yamukwasa ekifumu eky'ensonga eky'okusimisanga oba okusimyanga ebinnya. Nkalubo naye bw'atyo n'akituuma n'erinnya. Yakituuma linnya ki? Olimanyi? Yakituuma Kayiikuuzi. Era Kabaka yawa Nkalubo n'ekibanja mu maaso g'olubiri lwe waba asinziiranga okulabirira ebinnya bye ku kitiibwa ekyo eky'okuyiiyiza Kabaka ekinnya ekikyamirwamu. Nkalubo kwe yayongera nate okufuna obuganzi bwe yafuna olw'okuwonya obulamu bw'omukyala eyali ayitibwa Nakidde Luyiga. Nakidde Luyiga. Ono nno Kabaka gwe yali alagidde okutta, ye yali alagidde bamutte ng'alina olubuto lwa Kabaka Mawanda. Ekitiibwa kya Nkalubo kye yafuna olw'obwesigwa n'okwagala okungi ennyo kwe yalaga eri Kabaka Ndawula. Ndifuna akadde ne nkibanyonnyola. Ndifuna akadde ne nnyongera okukibanyonnyola. Naye nga Nkalubo yali musajja omukalabakalaba atagwa ku bijjulo. Yali mukalabakalaba era nga n'obuzira yalimu embala eyo ey'obuzira yali muzira. Kabaka Mawanda yamuwa n'obwa Ssekiboobo, olwo ng'abugobyemu omusajja Mbaziiro w'ennyonyi. Ate olwatuuka ku ludda olwo olw'Entebbe n'ebaayo abantu abaali baagala okujeemera Kabaka Mawanda. Kati Kabaka bwe yabawulira ng'agaba musajja we oyo Nkalubo okubatabaala, Nkalubo teyalwa n'abajeemu lulabonna. Kabaka okumwebaza kwe kumuwa n'obwami obwa Ssebuggwawo okubeera obw'obutaka bwe. Ssebuggwawo bwe yali ng'akyafuga ggombolola etwala kibuga Ntebe, abantu kyebava bagamba nti abuulira Ssebuggwawo asirika akira. Enjogera eyo yatandikira awo. Ndowooza mubadde mutera okugiwulira naye nga temumanyi yatandika etya oba yava ku ki. Yava awo kubanga onombuuza lwaki abantu abasinga obungi mu Ntebe baavanga mu butaka bwa Ssebuggwawo ate nga ddala bangi ba Musu. Ojja kukiraba n'olwaleero bw'ogendayo Entebbe yaba Omusu gye bali bakyaliyo bangi. Tyabagwira baalowoozanga nti Ssebuggwawo tayinza kusalira bantu be misango kubasinga. Enjogera eyo amakulu gaayo gafaananako n'enjogera egamba nti Basujju bandidde abuulira Lubinga nti Lubinga ono yali wa Lugave ate ebusujju eyo waali ab'Olugave bangi. Kati ng'okubuulira Lubinga nti Abasujju bankoze kino oba kiri, ng'oba omala manda, omala bya mu bulago. Kale eyo y'ensonga. Omukulu w'ekika ky'Omusu owa Kasolya ye Muyingo n'abagambye atuula ku Mutala Ssama eyo mu Mawokota. Balina amasiga erya Ssebuggwawo e Bunono Ntebe, Busiro, Kimuli, Ekkoome, Kyaggwe, Nakayima, Ekiruddu mu Kyaggwe, Kabanvu, Ekibanda mu Ssingo, Ekikaawa, Kawoko mu Buddu. Balina n'erya Kasonseka, Mugenzi Tazze, Kanyanya awo mu Kyaddondo. Muwulira enjogera egamba nti afuuse ogw'ekanyanya mugenzi tazze, ogwo gwogerwako guba muki? Omusu. Kale kati bano ab'omusu emirimu gyabwe emikulu ku Kabaka ogwo gwenjogeddeko ogw'obwannamusu. Ogw'obwannamusu be bannamusu be balabirira ebiyigo bya Kabaka. Temwerabira nti njogera bino naye Mukembuga mukyala wa Kabaka wa Musu, Nagginda Silivia maama wa Buganda, Silivia Nagginda Luswata wa Musu. Kati omulimu omulala ogw'Ab'Omusu, Kikaawa Kawoko ye yakomaganga embugo za Kabaka kwe yatuulanga nga bamumuwa enviiri. Tulina Kabanvu ow'Ekibanda, oyo yayitibwanga Kayungirizi.
Kayungirizi Kabaka gwe yatumanga okunoona abatabazi ng'amaze okulaba nti ekiseera kituuse abantu be badde. Embiro ze yaddukanga eza Ccokye Kabanvu bwe yabanga agenda okulaba Omugabe ate n'okuzza amawulire eri Kabaka ng'avuddeyo ku lutabaalo olwo ze zaamutuumisa erinnya Kayungirizi kubanga yaddukanga misinde. Yayunganga enjuyi zombi. Kakati katulabe ate ku mannya bano ab'omusu ge batuuma abaana baabwe abalenzi. Amannya gano wammanga wuliriza nnyo. Batuuma Ssenkumba, Bwami, Bukulu, Kaliba, Nsimbe, Zizinga, Nkalubo, Jagwe, Taamusange ne Toomusange. Bulega, Luno Lusuku, Essama eyo lwaliyo nga lwa byafaayo nnyo. Mulumba, Ssebugwawo, Lumala, Ssebyondya, Mbizzi, Kirembwe, Wadda, Nsawo, Kimuli n'amannya amalala. Ate abaana abawala Nankumba, Nabwami, Nasejje. Nasejje balyagala nnyo Nasejje. Nasejje, Nabankema Luzzi. Luzzi baluyita Nabankema eyo Essama. Mawemuko, Namagga, Nasuuna, Kimbowa, Nanjovu, Nabisubi, Najjinda, Lulyolyo, Wabadde. Ago gonna g'abaana bawala ab'omusu bagatuuma. Omubala gwabwe guvuga nti Kivu kizze okuluma n'okutwalana, oba ekivu kijjirira okuluma n'okutwalana. Teweerabira nti Mukasa omwatiikirivu ennyo Katikkiro wa Kabaka Muteesa I ne Mwanga II yali wa musu. Mukasa oyo baamuzaala Ssama era Mukasa ye yatabaala olutabaalo lw'e Busongola ng'olwo agabiddwa Kabaka Muteesa I. Olutabaalo lw'e Busongola Mukasa yalutabaala ng'akyali mu Bwapookino. Bwe yamala okulya obwakatikkiro n'assaawo eŋŋoma ey'obwakatikkiro yagireegesa ng'evuga nti si lukoma ndulombojja olw'e Busongola, kubanga olutalo olwo olw'e Busongola lwatta abantu, lwatta Abaganda bangi nnyo naye tebaafa mafumu wabula baanywa mazzi. Kigambibwa nti baanywa amazzi ag'ebiyanjayanja eby'omunnyo ne gabalwaza ekiddukano bambi ne bajja nga batondoka bafa. Ekiyanja ekyasingira ddala okubatta ab'e Busongola baakituumira ddala n'erinnya Nnyabaganda oba Nnyabaganda. Ekigambo ekyo Nnyabaganda ndowooza mukiwulira nnyo naye nga temumanyi kwekyava. Nnyabaganda kyatandikira eyo. Tugenda kukomako wano olwaleero. Gendayo ku YouTube, subscribe, teekako akade notification bell, likinga, commentinga, sharinga. Mukutu gwange Munnabusiro n'Olulasangeye. Kojjange Omulangira Ssuuna Diouf ataddeyo linki koonamu awo ogende osubscribinge ku mukutu gwange kwonsanga okwo. BMTV Africa ekyabaweereza. Mubeere bulungi, mweraba.